Bobi obulemenga ffe mu Endongo tugitunze naye gwe wasooka Okutunda. Bwayingira parliament tewatuyamba. Wali ku bibyo. Kati ate gwe wafuna akasuwa akalala akaleeta ssente ffe n'otuleka eno gavumenti etandika otulabiriza. Netandika otuteekako obuntuntu balansi otuyingiramu. Ate gwe wali comfortable. Kamiri bwe yajja okusaba kaadi ayingire eyo kuba mwali mwazirunda mwali babiri. Naye ate n'omukuba ekikono. I'm not political, neither am I even planning to ever be political. I've built a fan base on only social media. I'm close to 2.5 million people, so I don't really need politics. But my friend, I'm going to address him as my friend, not as a politician. Now we are talking music. Tugenda kudemmi tubi Endongo. Mr. Bobi Wine. I think you're being unfair to all of us. You're being selfish. Kintu kino wakifuula kikyo. Bobi, you know I've seen you for what, 10, 13 years. Bobi oyina ebifaananyi oyina bakayihura bamuhoozi oyina ekifaananyi oyina Museveni. Bobi, by the way, if you didn't know, Bobi Wine gwe wagula escalade awo wazimbira emagera awo fena watuzaamu amaanyi kumajjukira bano bona bayite banazimba Kamiri tanazimba Bebe tanazimba watuzaamu amaanyi tugambe Endongo efuna Endongo olaba akikubya awo yakubira kabiri iti awo bazaali milioni 15. Fena twaddamu amaanyi. Now Bobi, nze kinuma nze gena kweyogerera nga nze this is not political katwogera music ya politics tutubivemu. Bobi obulemenga ffe mu Endongo tugitunze naye gwe wasooka Okutunda. Bwayingira parliament tewatuyamba. Wali ku bibyo. Kati ate gwe wafuna akasuwa akalala akaleeta ssente ffe n'otuleka eno gavumenti etandika otulabiriza. Netandika otuteekako obuntuntu balansi otuyingiramu. Ate gwe wali comfortable. Kamiri bwe yajja okusaba kaadi ayingire eyo kuba mwali mwazirunda mwali babiri. Naye ate n'omukuba ekikono. Bobi wogamba mu tutunze industry gwe wasooka Okutunda. In reality check we tubalance nga bino bintu mujjewo ya politics byamu ebyo. Bobi singa wayingira parliament n'otubaako ne tufuna mbu otuliko otulwanirira otufaako. Ojjukirawo nga wakayingira simanyi we post banange internet terimba. Today ku internet Bobi awo yatugambira nga tupostinge ffenna. Yali agamba kye twali tupostinga ne bakenzo baako. Ate abipostinga ali Bebe. Nga kyo tugamba kye tukaba tumanyi tulina omuntu waffe. Kati olaba ebintu bya politics bino omuntu afuna akasuwa ke kajja mu ssente. Kati ate ffe ne batandika otunyiga eno. What option did you leave us with? Bobi right now gamba mbatunze industry njagala nawe wekubyemu mutima omanye mbu watutunda. Kuba wakakuba kali akasembayo ne tulowooza ojja kudda otukime ate gwe n'otulaga totuliiko. Kati bwe bakubanninga okuyimba when they ban you from singing naffe tetwafaayo. Kuba tuwagamba ye maama atuyambye eki. Kati ate ngaffe abantu abamu abali intellectual abamanyiko ku bintu ebimu. Bobi, we know you get money from abroad, from funders, from bana abakuweereza ku TikTok, from those planes, from the movie. Like honestly speaking, Bobi, sente zino yongeddeko ki ku Ndongo eno gy'ogamba gye twatunze. Gwe yali ewaffe ate atuwa buli anything like this, even when you made all these millions of money, Bobi. Twayongayo studio, twasayiningayo baana, kale baganye okuyimba twakuvaako naye maama bwe bagganira okuyimba nga naffe tulaba oli bibyo wali oyagala tukole ki? Bobi, ffe bano b'oli okulangira mu Twatunda industry. Bobi, abaana baffe balya kuno. Gwe no Solomon balyoke kati ennyonyi agirinya wayagalidde. Ffe abaana balya kuno, fiizi ziva kuno. Oyagala tukyaya abantu niwe banaamala otukyawa. Ndowooza in fact oyagala otulabe nga tusabiriza. Nkuwa ekitiibwa bro. Nze mbaddeko naawe nkozeko interview naawe okuva e Kampala paka Busaabala not 1 not 2 not 3 but I feel like otuvuddemu
manyi mukwano gwe mwayiriba naye amanye ennaku bumwasiiba enjala amanye ebizibu bya renti ebya studio ebya video no muvubuka yakoleranga video bamuyita Gwe waleeta yalinanga creative stories what's his name Dan Magic mukiso omwami oyo linyo ligenze na bunanze nakolangako ne video ng'okola nabo Ningwala it was passion fetwa endongo eno Bobi ejjukira twajingira passion ng'ebyamajja tesibe tulina ebyamajja bya jadda twayingira kakasa nsimbu tuli bantu tulina kye tugamba ensi ate ng'abamu ku ffe twali tusomye Bobi nali nsomye wali osomye waliwo liiga eyajja babrabadaba ba GNL radio yali ava Makerere waliwo eyo liiga eyajja nga tusomyeko naye nga just tetugenda kukola mirimu gya office twagala kino. So right now otuwaayo man nze ndaba otuvuddemu nze nga nze sinna gwe njogerera nze I'm not political ndaba Bobi otutunze watunda ogwasooka katutunze part 2 kubanga singa byali concert notayingira politics baye abasajja abo twali tubazimbisa fa abayimbanga ku mbaga zaabwe oyo Kamiri yantwala mbuli abo batoyota bonna nabanyumira ku Kamiri nga ne waba ne birthday abamuyimpi oyo bebe nantuza nantwala eno makago notuyingidde mu nju ewakuwa $210 kasita wayingira politics what abasajja batandika otwekengera sigamba mbwe ekyokuyiga politics wakola kifu oba kyolwanirira kifu no Bobi naffe tubimanyi ebyogamba simanyi tetwogera tubimanyi naffe tulina baganda baffe abatasoma tulina mikwano gyaffe abasula enjala amalwaliro tugagendamu nze nagendako mu ddwaliro nga temuli musayi nga kyaliwa nga afa nga nina okuyiya gyengugula tubimanyi ne gwe walina otulwanirira ate gwe n'otuvaamu ate kati otubleminga like bebe by then itanatuka ku level ya kuba na government eno to that level nga naye ali eyo atitenkanya bibye Kamiri aza ogezako kwegattako kadi eganye bajja ko bubonna kadi ozibatunziza butunza kwegamba fatality gye twakuza industry emyaka gye twajjiramu ensi okutandika okujjawo kadonkamu fe abalina vibe abasomyeko abalina swag abalina pina abalina biki generation yona wagiyiwa mu ttaka watuddiza myaka 5 negigwa kyaddako ogwokubiri netugana tumanyi tulina kwerwanirira balinawo ne bategeeramu kati tulina amaanyi kubanga ali ogo abalaze kikyo wakibalaga tulina amaanyi tumanya amaanyi tugalina naye agatusinzaako tatuliiko netugiyiye ekyaffe. What am I trying to say? Bobi, we've not sold this industry. Newe abanga Hilderman yafaafagana ne copyright eyo kumala kumpi almost 2 years. I've interviewed Kumasenge Extra Hilderman. I've heard his side of the story. Esaawa zino tusobola kubaawo nga copyright weri Bobi ojjukira omuyimbi ajja kuyimbira $3 adde waka nga alina $10,000. Engoye zimubanja landlord ya mubanja mukyala we yagala yakaviri video mubanja na sim tana musasula side software mubanja atina mubanja dadi Andre ya muwandikide Dr. Brain mubanja na imbira $3 natuke wakanga ine mitwale obimanyi bino tiri akutulimba ne Bobi mwali wo watu alinanga telecoms ezaba kabiriti yali $15,000 Kamiri walina libraries yaitafuna bakumpi $15,000 by then per month ba ego zabo bine ebitwa kubanga tuganyu byogera ate feno batutya lero emyaka gentuse nina abaana bakuze kozeko kyensobola kati sikyalina sensobola kwekolera nga nze kati nkolera abaana bisinga omwana wange akeera ku makya essaazi n'agamba yagala kuyimba mugamba mbala 2 sikyasobola kuteeka mwana wange mu ndongo ffe nyini tugikute tujettidde gugamba tugitunze kati obadde oyagala ffe tugyewa copyright kubanga wali ebisanya bimeka tulina kye batukolera abasajja ne bamanya mbu abayimbi balina amaanyi wakibalaga awo nkulaga wootutundira kasawa gafuna gonna agamalayo n'otuvaako asajja bategeera ne bajja ne batuswesweta ne batugamba okujjako nga mwagala kino kuba nze nali ku federation nze nabeerera ddala ku federation wano waka neesonyiwawo
nali nsula federation njana enkola after 5 mu kibuga ngamba mutunde n'enzira eno nga n'engoye ziri mu motoka n'essimu nali na sente gyenjagala nze nagendako n'eggulu nindabeera ba promoter abo nga bafumba sale walo Kamiru yayogera promoter omu n'aleekaana n'emmanya n'eggulu si wange buli omu kwa ebintu bya ggulu byo amazima gennyini geno sale buli omu eggulu adayisaawo kike kasafune yo saake yakutegeere yabalina email yo akwata ono naye nga ayisaawo kike sente zibadde zikomamu abo abantu ate era ekirala tukufa abayimbi nja kwetaka mu bayimbi bono gamba abaliko abalinawo ku nnyimba tetubadde eggulu tetunalinnyako ggulu twalinnya eri mu lockdown kasa twategeera mbu omusajja alina saake yamwetooloola etamukkiriza ono kuyitawo bujjeno bamugamba kino tetubyesonyiwa ebyeggulu ne tubinaaba teri yaddayo era abadde project zaabo bennyini genosale bobadde odiringa nabo those are projects oli aleta kino oli naleta kino zikomaawo ggulu okutuuka ekampala tezibaawo so I don't want to even go political gwembulira mbu Shiba yalinnyako eggulu Spice yalinnyako eggulu Bitus yalinnyako eggulu Josted yalinnyako eggulu abayimbi abalinawo ku nnyimba Rema yalinnyako eggulu give me names twagenda awo ng'otugambye tujje twogere tusanga ng'olina ssaako yo yakulimbalimba dda tetukkiriza kulaba be boogera oli ne bwayogera Kamiri yali ayogera promoter omu n'asituka n'aleekaana n'enzijjawo katuuti n'enkawa ne ngamba jeno obusente bwange natandika okumanaginga obuyimbi nga nfuna $5,000 omwezi nga kwe kuli rent kwe kuli school fees kwe kuli n'omuyimbi omukazi ali expensive mmwe tayimba nga talina ngoye empya makeup video nzijjeewa ne for 5 years I was managing an artist eyalina I think time jena managing la mufie I was the 3rd female biggest artist in Uganda kwaliko Shiba kwaliko Irene Ntare kwaliko Nza I'm competing with Jeff omusuuza ina sente I'm competing with the record label ina sente but I was number what on my money paka kati sizijanga enyumba enemye okuzimba lwakubanga bintu birala nentandika okunoonya baruzi mu ghetto nenoonya hizi mu ghetto shamike ne bangamba abona ayimba nenkwatawo ba acidic vocal bona that's all my money zestafunangako Bobi sente zaffe ziri daddi nga goli bulungi ogamba tutunze industry kwatayo kala abayimbi 5 Bobi obateekemu kubanga olina ate abanayuganda tebalimba Bobi alina sente nze no gyembeera baguzeeyo nze nina real property agent gwe mmanyi wano kyanja yonna mugiguze eweddewo eyo kubbiri simanye wali offices zamwe mwagulawo wonna waliwo ne anti wange yali abeerawo wonna muguzeewo Bobi lwaki otuduulira ffe tunaali awa ebizibu tubirina ne baganda baffe famire baffe baneiba naffe tugenda mu malwaliro nati tuyonoona kintu kyaffe Bobi yamba ffe gwabonaabonako bimanyi bino bye tukaabira gwe yagala buli muyimbi ajja abeere wuwo oba weeki wakaba bameka Bobi wakakolayo video z'abayimbi okuva bamu byokuyimba mainstream wakayamba bameka Dax omulaba alwana lulwe Yesu akubanga bakuwa ekitiibwa Zex omulaba alwana bibye Miki gwe sitamanyi nayinza abayimbi mba nabo nga baleese ennyimba nyamba n'obala mu bbaala ale kati twetunze tugezaako kutetenkanya tutereeze naffe tufune kye tulya ffe tetunagambako mbu mutulina gwe tuwagira Bobi bwe tubanga bya ssente Bobi wali akusendeza Kaihura wali akeza Muhoozi ne Museveni omumiitingako kati naffe tuddeyo osokozeezo sikuzaalaye naye just the pain eri nti generation enedda endongo ekyuse abaana bagenda kubonaabona nnyo biri ebyaffe byali bya kibuli genda kubuka eddona akuteekeko genda kusipaka genda akuteekayo Simba funayo ono Beat funayo ono Super funayo ono radio zimaze naye tulina TikTok buli kimu kya sente z'oli okublockinga Rastaman nkuwa ekitiibwa sikunyooma kati twogera ndongo bya music tebiriimu simanyi excellence bikoze bita ebyo tuli biraba Katonda yagaba obufuzi ndi musajja mulokole kyemmanyi Katonda yagaba obufuzi bwabukuwa nja kutuula onfuge batman otumenye eno yes kale bayinza okuba batuwa ssente tubawagire ne bameka abavuddeyo
Bobi byemugambo tetupostinga bizibu by'abantu bameka bavudde gamba bannange empagira mu 7 bameka ku social media gwe bwofula muffe tuli babi tetwogera ku bizibu by'abantu kali twali kwa social media kwa baba wa sente ne bazigabana edi nazigabanya bakyalibe twali vudde buli kanako nga bwokolera bwe wabaawo ekintu gamanidda tuli mu 7 oza tetumanyi ku typing ezo social media alwasobola ozitulaninga tusaze okukeera ku makya kola ekyo oba we twegatta wamu nga tulumba gwe Bobinza nali wa saha nayogera ebintu nempulira ddala nga pinya saha ngitegeera nene mbuza saha tuliddewa ebizibu tubimanyi buli ebiri ni muntu wabasobola okumpa embaga ya miliyoni 5 naye ate nga we naamuvuma landlord ajja kumbanja banteeke ku anikat busiina rent tube bantu bakulu tukozese ku magezi mwe mwazikola Bobi nembikyusa kampani tezikyalanye ku associating n'abayimbi you became political government yatekako emisolo bajja tulingiriza oyavuma government tujja muwa guno mulimu manja rasta njogera nga boyiwo nga boyiwo abayimbi ng'omuntu atadde sente zange mu ndongo etanziriza nzimu na kwezimba kati ntandise n'okunyira nenze endongo endidde emyaka nga 8 ninga twabitandika tulabye gwe bro ng'olina magere olina escalade kati kungujjako generation anayinawo enju ng'eyiyo okuva wayingira parliament oba politics dagayo omuyimbi abikoze byemwakola oyagalaganire government agume gwabitandika natandika otunyiga left right center ate ffe oyagala tutambule nawe ate ffe tulaba tulina kyotuyamba ffeeno kitegeera ffe tulina kyotugaseeko rasta buli kimu kiri bibyo ge mazima bro muguze eno kyanja mugimazeewo muguze awo simanyi ku 2 mumazeewo bro olinamu effe maana abaana balya kuno bamaama balya kuno tuzimba ebyesappe naye nze abayimbi mba nabo tebalina adde 10 bro bwekiba mwagala simanyi tukwegatteko nawe baako kyotukolera naffe tukwegatteko nga gwe biri bibyo ffe tutandika okubakerere ku social media ezaffe batugaana okuyimba batandika otuteekako ban tusule enjala nga gwe oli magere Solomon ali Bulaaya awuga is that fair ng'omuzadde is that fair fe abalina abaana